Yo, this is from Pantilla in the day, Butereva balungi abagalwa bagiye ku miriko mbanirizaako olunaku olwaleero omwasuzeeyo mutya musibyeyo mutya kansidenti mali dade sana yonna yonna gye musinzira okubanga ate bambe mugiye kumirako nsimanyi nsiimira ddala naye nga wenjogera ye omukulu amanyiddwa nga modo wali eri ku tiktok abamutegeera ddala bulungi yafunye accident era ng'embeera ye si nnungi mulamu naye munange amagulu gano gafunye nnyo obuzibu gakoseddwa tugende mu maaso kubanga ate tumuteeka mu ssaala songa ate n'enkuba kyeyo muyite kadaama eyanya Clorox oluvannyuma lw'okubanga ate afuna olubuto lwa mutabani wa boss we bw'atyo yamaze n'abanga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku story kigambibwa nti omukyalo ono yayagala okuggyamu olubuto bw'atyo n'abeera nga ate anywa Clorox bakama be bamusanga atawa ne bamuddusa mu ddwaliro baali bakamutuusa abasawo ne bategeeza nti ono tumuggyemu n'abaana nawo ne basaba okubanga ate bamusuulayo mu ddwaliro bw'atyo tamazeeyo bbanga liwera Mungu amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno abadde mukyala Munnayuganda kitalo nnyo kitalo ddala so nga ate ye omugenzi Katolwama yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'amaze okuba nga ate ateekateeka concert gye bayita Seeds Fire ng'eyo yali yakubeera ku Serena Hotel era nga abasigaddewo abali mu kintu kino bagenze maaso okuba nga ate bakikwasaganyiza ddala bulungi abantu bagenzeyo mu bujjuvu emmeeza yabadde ya miliyoni 10 era munanga abantu bagenze maaso okuba nga ate balaga omukwano balaga nti omwami yali wamaanyi ne bajjuza ekifo ekyo ne bakwasaganyiza ddala bulungi embeera. Rest in peace. Gye buvuddeko abo omukulu yeeyita manager w'omuto eyakazibwako eri Kabaka Mwanga yavaayo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate akola akatambi mwe yali ategereza eggwanga nga Kabaka Mwanga bwe yali abuze weewaawo bangi bagenda maaso kubanga ate babuusabuusa ekintu ekyo era ng'oyo yagenda maaso okwongera okulaga nga bwagenze ku poliisi nti yawaddeyo ensonga nti omwana yabuze weewaawo omuto gyali yakubiddwa essimu era n'ategeeza ensi nti ye ali bulungi talina buzibu bwonna ntabulangako ekitegeeza nti ono yali anoonya sitanti yali akola sitanti ng'anoonya kye bayita comeback oluvannyuma lw'okuba nga ate yali akizudde nti munnange ensi tekyamufaako kubanga yali amuleetera okuba nga afiibwako yali Kabaka Mwanga ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutuju concert ye naye esembedde ono yali yasuubiza abawagizi okuba nga ate abayiwamu sseddume w'ente bamekete nga bamukola ki bamwota obuliro wali eri wonna weewaawo yavuddeyo n'abeera nga ate abategeeza nti munaamusonyi watajja kubanga asobola kukola ki kubayiwamu nteze y'abasuubiza okubanga abookera ku lunaku olwo wabula n'abategeeza nti ajja kubanga abayiyiza ebirala nga waabayimbira oba ebiki wabula kyategeezeza nti emmotoka yammalako ssente empitirivu y'ensonga lwaki agenda kubanga ate asobola okukola ki okubatuusaako ennyama y'ente ate nga ye omukyala okuva e Germany eyalinnya ennyonyi n'atindigga olugendo nti azze okuba nga ate munnange atwala Pretty Nicole mu ngeri emu oba endala munnange ba social media in-laws bamagi amavundu left right nga bagamba mbu bamulabyemu ekitali kirungi nga bwe nabategeeza abamu bagamba nti bamulaba ng'omuntu alina ebigenderera ebikyamu eri Pretty Nicole era nga abalala bagamba mbu oba oliawo yali ayagala kumutwala kumulya bisiyaga so nga ate abalala bagamba mbu oba oliawo yali ayagala mutwala kola ki kwetunda kakati nno oluvannyuma lw'ebyo ebigambo okubanga ate bimutuukako omukyalo ono yagenze mu maaso okubanga ate emmonda za kugombolola n'awanika n'agamba nti wanyewaawo atava ku mulungi afaawoza Pretty Nicole okwesonyiye era ng'agamba nti ekyokutwala Pretty Nicole mu ggwanga erya Germany akiggyemu enta takyayagala abivuddeko ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ye gye buva ne gye budda ebintu byonna bwe bitabuka ku muwala we agamba nti enta bwe eva ku maama we yagenda maaso kubanga ate akola ki ayonoona omwana ono era nga ne ku mulundi guno si musanyufu n'akamu n'akatono ddala byonna ebyabaddewo buli kikyamu kyonna ekiri ku muwala we gwe kyolaba nga naawe si kituufu okugeza ng'amaala tatuuzi buli kimu agamba nti byonna ebyo biva ku maama we era ng'alaga nti alina obulumi okuviira ddala eri mu mutima munda ng'omwana oyo okusooka okwekuba ttatu yagenda ne maama we South Africa yali agenze alina kosi yali agenze okusoma ya myezi 6 agenda okukomawo mukebe twatugenda mu kyaki nkeberero mu nkwawa ne muze kino kiki nensirika nemboyiringa nenkubira maama we simu nanga mulembe gwakyuka abaana balina emirembe kitegeeza gwe omusajja ozimba kino ekikazi kikola biki kikola birala you get it that's quite painful very abazadde abasajja ne bavaayo ne bababulya kye bayitamu oyinza okukaaba amaziga
era first lady, thank you so much. Manyina mwina challenges mu family zamu, zili family tana challenges. Ntambula ate n'omwana ayina enjala eziringa ng'emisumali inchi mukaaga. Mukwe mulembe. Ebyala bikomere. And you okay with it as a parent? Hey. Me. Okay, ndidoko. Ndi traditional. Tukadi ye fine. Nenja kufanga nina values. Omwana yekuba bitatu. Kuchi. Nakuzamala. Katonda nakuwa omubiri ogusinga obulungi. Nga teguliko wadde black spot okuva ku mubiri paka ku bigere. Katonda ayina ensonga lwaki yatonda kitange ina amabombola netonda omuntu nga talina maki mabombola. Nolaba omuntu yenna nga omubiri gwonna okuva kuno mpaka waggulu byaki. Tatu. Yebbeka akamundu. Byaki. Oba bispider ku mubiri. Ontegeera? Abalebe kuba ku misota. Ate kino kankiba buli kyemukola mujja kisasulira. Birina consequences. Nina omwana. Tako ina consequence kino Gashumba. Nina mwana wa sister wange. Neye kuba tatu mu kifuba. Yangambe Uncle Gashumba. Is there a way I can remove this tattoo now? Yafunye omulimu mulungi nnyo. Uli ne bakulaba ne tattoo bakufulumizaawo. Oh my God. Byaki? Katonda singa yali ayagala tubere naga amabombola yali gatutaddeko. Baba balagachi. Busiru na myaka. Kubanga nze buli kintu kyendakola nga ndi mwana muto. Saagala muto wange akikole, saagala muwala wange akikole, saagala mutawani wange akikole ki? Akikole. Naye tosobola ku achieving ebyo nga mama ne tata temuli ku frequency ki? Forget. Finally, Kusongen, I have a friend of mine who happens to be a doctor in Utabika. Yangamba 60% ku baana abaliyo baana baba general, baana baba minister, baana baba labozi, baana baba dumizi ba police. Emiyenge n'enjaga. Nti waliwo bambi omuzadde omu yagezaako okulaba nti ayamba mutabani we olw'enjaga n'omwenge. Bamutute Butabika mu rehab bamuyamba ave ku mwenge. Nga mama amusimagolingira Uganda waraji namumutwalira. Uganda waraji. Yes. Abasajja lwakuba tusirikira ebintu bingi. Omukulu amanyiddwa nga MC Katsa y'omu ku abo abasinkana abakulu mu University ya Victoria era nga bano be bamu ku abo abatwala essomero lya Kampala City Parents gye baagala okuba nga ate batwala omukulu amanyiddwa nga Champion Gudo. Weewaawo recently twalaba omwami yavaayo nga agamba nti ye taata wa Champion Gudo era nga alumiriza omukulu amanyiddwa nga Alien Scanner obutafuna wadde olukusa okuva gyali okuba nga ate atandika okukola ki okulabirira omwana we so nga agamba nti aleke omwana we agende maaso kubanga ate yefunira omukisa guno gw'okusomako naki n'abagagera ng'omusajja mukaawo muzibu kakati nno omukulu amanyiddwa nga MC Katsi yeegasse ne taata wa Champion Gudo bagamba nti kama mbaya ni mbaya Champion Gudo bakola ki bamutwala okumujja ku Alien Scanner ku live emu awo ku mukutu gwa TikTok yabaddeko omukulu amanyiddwa nga Kaizi Kawalia Isaac wamu n'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi mwennyini n'omukulu amanyiddwa nga Alien Scanner yagenze maaso okubanga ate atabukira MC Katsi era ng'ono yamugambye byonna byawulira nti oboolyawo bigandi mugambi njengenda okubanga ate nkulekera naye weewulireko ku bukawo omukulu amanyiddwa nga Lususu lwa Kimenke bwaliko essaawa 4 nawe nze mwe mwamundetera nawe mwakumanyira gwe ku sente zange togenda kuvuma bantu ffe tuli bantu bakulu ate twakuzibwa bwe kati si oli fala nnyo gwe oli fala olina kidongo tulinde tulabe ate kati byange byakulinda kulaba gwe tuyinde tulabe kati yasazeewo tuwavuddemutacampunekudu mwana yaluma kati oli wane n'ekiruddu okuba minisita mumugambe nti ekkuba etwala abalwadde ambulance zidiringa mu kkubo kyamba Gudo saagala mu kitawanya ggwanga omukwasa minisita Minister, abantu bajjawa interest. Where did you pick interest from for Champion Gudo? Alien. Katsi. Omuzajja ono mulaba. Ono muganda wa Champion Gudo. Omuzajja muganda wa Gudo. Katsi. Nze kola abayogera nammwe nze yatandikawo Gudo. Yes, okay.
buli kimu yali ati wange nga bwongo bwange. Kati si wagenze ku macha olwokuba oba bakuwa ssente simanyi naye wagenze ku macha n'onoonya muzeeyi gye yali yeekweka. Era sebo nabadde soroti nze bankubidde essimu kebera status zange nabadde soroti sirina budde bukeera bankubira ssimu nenkola kye baŋŋambye tuli happy nti wamuziza gye yali yeekweka. Ekyo kituufu nakyo nkiwulidde wali. Kagambe kino ekintu wagambye ogenda leeta balooya bo tugende mu kkooti oba Gudo golaba yali ayambaddeko ku mpale ya muzeeyi nga muzeeyi ye yagigula. Ye nyine mwesawa zino avudde yalaga yaga bloody Gudo ayina mutowe wali omutowe bamuyita amacha amatobo basoma batasoma Kyembuuza bloody ulira ebyabaze bijje ku live Gudo esawa zino basobola bloody alien yampe ebyabaze bijje ku live basale mutuyambe mujiwe muto waffe asembayo mujiwe amacha omukisa gwagudde ku Gudo bloody ebyabaze bijje ku live. Kyembuuza bloody omwami asenga agamba ye taata wamwe kituufu atucha accept nze muzeeyi waffe tetugenda mwegana mu kamera naye tubadde tetumanyi gyali akomyewo bukomi nazzemu mulabako namulabye mu mawulire gwe teyakutenga mukulu waabwe namukubira essimu nga tagikwata kuba nze namwekanga ng'ali mu mawulire ne ŋŋamba muzeeyi ate yakimye ki mu mawulire saawa zinalaga nti omwana amupaako. Mwali mwasemba ddi olaba taata wammwe? Twasemba olaba taata wayiseewo emyaka yaleka Gudo nga alina emyezi 4. Okay. Yaleka Gudo nga alina emyezi 4 n'amalayo. Bukumalayo yaleka maama nga alina olubuto olulala olwa muto wange. Kati gwe kati esaawa zino nze abaddewo nga taata wa Gudo. Okay. Buli kimu kyakola nze abadde abeera naye. Muzeeyi wamunoonyeza era tetugenda kukola ki kunyigira tukwebaza tu appreciate nga wamunoonyeza n'omuzza wadde yali yabula. Bannange sinze namunoonyeza namusanzeewo. Andize nebaza kuwamuzza yange byenkoze simanyi gyali. Oshegera namusanzeewo ne bannamawulire. Mukulu wa Gudo maama ye yakukkiriza gwe nga mukulu wa Gudo abeere ne alien skin. Yensonga lwaki nange ndi wano. Okay. Ate yakuweerera. Alien yamperera mama yamperera senior kati tongasa mama yamperera senior 5 ne tuvayo kibanda natujja senior 6 alien yagimperera yabadde awerera ne muto wange kyogamba mwe mbagambe tuwegayiridde mwaziza muzeeyi waffe mwatuyambye ne mwegategate ne muzeeyi ze mwagala oweerera mu Gudo muziweereremu omutaasembayo kuba waali ate tamwewedde tagisomye. Bloody. Oshegera gwe bloody muzeeyi wadde muzeeyi tetayi nange bakubasipidi nakutuyitamu omuntu ng'okuze ne singo maaza gwe brote si busungu singa tusobola okwata ate tugenda kuyomba wanteri yazze kuyomba tuleme kuyomba ngezi ekisokera ddala kati ekintu kyayisaawo kati gwe ŋŋamba oti ambu abantu bazze ne batuukirira ggwe bakutuukiridde kituufu nange kenyini mukulu wera nze yalaga n'ekibanda video nga tagirabanga nako ne mugamba mbu bano bawadde scholarship Gudo naye ffe tugende wadde tutamanyi naŋŋamba we banaaba beesitudde ne bajja wano mu buntu tugenda kwogera nabo ku mmeezi emu ebintu mwabiteeka mu mawulire ffe n'ebintu tubiraba mu mawulire ffe tuzungire wadde tutamanyi. Okay. Katono nyo katsi essomero lyerimu lyerikozesa abantu abalina tokability University yemwe wadde ba TV presenters abayimbi abantu abuli alina following basali essomero looza lyagala weerera mutima mulungi oba it is just talkability and showbiz. Kanti andikire waggulu nze kyembadde simanyi ekyawa alien Jacob kansokezi Crazy sokolinde kati kati sokolinde ko crazy. Okay. Leka katsa ayogere Jacob because kati bakirizganyiza bawuliziganye. Nze kas vice chancellor yankubira nga banpisa ku bintu by'abashiba ne Sindi. Yes. Eno nejjanga by the way nagamba mbu abantu bagambye ayagala nnyo amawulire agabira omwana oyo ki scholarship
jukira nze ennaku zaali ziyisenga 4-5 ngamba okufangoni nengamba aibe byangu alien ategeera just ayina ekibuli womuleetako ekibuli naye nze nja kukwata essimu nkole ki njogere naye ne twogera ne alien for long we twatawukanira ne alien era we nava ku ssimu nemukubira omusajja nemugamba omusajja agambye mpozi nga mugendayo ne mukima ki omwana nenziramu era nenjizewa alien nangamba tetujja kusobola bo bajje nenjizigyayo ewooli nangamba ebintu bino tuba tubikola bibaamu amawulire bibaamu sidiiru nange tekijja kulabika corporately well wetusi tukogenda ki eri naye bwe babaagala basale any day anytime weeri ne tukomaawo leero mbadde mbe soroti ne bankubira ne baŋŋamba mpaka bannamalo be bankubidde mutaata waani ali ku Victoria omusajja nankube nangamba saagala kuyingira mu ntalo zino jangu obeewo nga witness kubanga gwe ebyokuwabula okuvuma wabimanyira naye nze balekerawo okunteeka muki mu ntalo ezo kyembadde simanyi era kyemujja okunsonyiwako butaata teyaliwo mu kutandika kubanga olina kyoyogeddawo alien nendyoka ntegeera kubanga era bwe tuvuddeyo waliwo omwami atambula ne taata ngenza okulaba nga omuvubuka ono yabala ki ate nga naawe wakiŋŋamba alien tebabala majja mwena mulowooza nina ssente zendidde sinadde 10 ne ŋŋamba omuvubuka ono mba temusobola mwana oyo mumuleke gyali asome busomi kubanga lindako engeri gye bannyonnyoddemu mulo mbabuulira mwena abali kuno taata tasobola mwana ekyo kisooke tugijje mu kkubo taata tasobola mwana ne bali abali omubalira nze taata mulabye leero mbadde simulabangako ne bali abali omubalira babala birala yes okitegedde kati alien nze wengenda okusaba nsonyiwe we nagenda obubi is the taata bode n'obutamanya mbu taata yali yasuulawo ki abaana omwana nze nagirabanga opportunity ninga keizi twatandikiddeawo keizi wenjagala n'omuntu ayamba naye mubi omuntu ate otayamba alien teri agambye mbu tuyamba ekizibu gwe obiteekamu obusungu obiteekamu igoyo n'obusungu sikolera Kampala parents nina n'abaana nange naliyagadde bakole ki basomereyo ompulira muganda wange mwana bufala buninyiridde nnyo mwana buneeno kitegeera wano teri fala teri gw'oliisa mwana ate bwegera ne boogera bombe ese budde mabbali ate ne boogeranga ki gwe tano gwe kati oli mafiya sebu tolowooza mbu n'oli mudongo nnyo ne kunzi oli ddaawa kiri gy'oli era weegeziwaza mbali eri abajega bano naye kunzi oli ddaawa nanti nze nasomako nze saasoma kubanga bw'osoma ennyo okunoonya magezi kati ate nze ndi mugezi kyova saagenda nnyo mu maaso okunoonya magezi ga mu butabo ekirungi kyo oli mugezi nnyo Luno mani tumanyi anikasi music ya utena ndio nakaimba kabuke cha ndio kange kaliwo sebo no mwana kamba parent sebo kwa mabere muchoto ndino chichi sebo fenze siko ya offers sebo mabaita offer moje mujanjule ofa bwe kibana chumanyi musajja kokana na ya bakizolo sebo akidalu ayinza okuba matana mira ati balwawo mira manyi basi mali bagozi bakuno walwawo mira nteke mumirire kompone nsaba buyambi banange nzijja okufango ni mumirireko 2 ndi bubi atefe twakulwaza ati osanga simanyi zimira mu ndage gamba swaba keredo gazo kamuzi wao Shege Alien Jacob biokera Alien champion Gudo njagala alien ng'atuludde mu kamera ekikutampuliriza awulira alien awulira champion Gudo linda kumuzaye kawempe champion Gudo linda kumuzaye kawempe musajja atali innocent ku bintu byonna yo Gudo talina buzibu wano Gudo mwana muto maina Gudo talina buzibu wano katwogera ku matiko gantino ogenda kumuzaye kawempe andi obuzibu tetuganye taxi kyako latta yagaliza Gudo kola wewe muuli mu bele abantu bagezigezi
Muso chikiza nange n'abaana ababaganda bange. Wamulanze banzaala omuntu no baganda nti balina baana. Ekyo. Muso chikiza nti nange nina abaana. Oyina ne wolabirira abalala. Ekyo. Obuzibu obulyo banene bagendere nga bagenze obe babazadde baba boli omwana. Kale bagenda bazadde bamugamba nti nno basale ndoze jiddeko n'akasente oba nti ali nyagenda okatwala. Okategedde simanyi kibo nti awogereko sebo. Usegede ulira nze gamba byemubema muno sudi yoli bino byakusosedde entegeera. Nanti bwombuma mba nange sijja kukkiriza kuba sigwa asinga okutegeera ku nsi. Usegede nze gamba nti nno sinagana ko kyampu genda ku Kampala ki. Parents. Nemo kitiibwa yo Kampala nti yanagenda ate ku TV kulabisa nti no champion Gudo alinga obubi yetaaga obuyambe nnyo nga ataliko mwasirizi. Ne gamba mu nsi yonna obo tulida abaana betaaga obuyambe basookerwako. Oteka champion Gudo nti no mubali obubi asookerwako ddala. Alien guno mukisa gwe buli oba bano mukisa gwe ku nsi. Ozo mukisa gwe guvuddewa. Ku ssomero kuba mulabye kuba wamuteeka maaso ne bamulaba. Kali banji abantu choke bampeshi. Omanyi wali abayimbi banji nnyo nga tebasobola kuba hiti zolina. Ozabote bateeka mutebasula kusuli. Kimanya kiri bwe kiti oba okwana omukazi nga muka musajja. Tosooka ate kuonoona bbaawe. Then osooka n'osiima sooka osiime bbaawe nti nno newayi bbaawe akulabidde mpaka wenkulabye nga tonyirira bulungi naye obadde mulamu. Ali nasooka kuba bbaawe osooka mukuba bulungi nnyo. Ne tojja ate kusooka kulagana musajja oyo alina mukyala we gusooka omulage nti atwa mukazi omusiba enviiri za kanaana. Then sooka omusime nti newayi badde omulabirira dda abadde alya nga muwogo ne kati agenda kulya chipusi. Osegedde demu kali gwala sawa budogo musindike nga baruwa nti no oba muteeke message mu wasindike ku Kampala parent. Ne alero twayogera ku simu tojjukira mu twayogera ku kintu ky'emmotoka okujjaawo ne mukima. Ne nkugamba oba yagala tojja kugoloza bagala kubba matala. Ku TV ne nkugamba sindika yo ko omuntu omwava Kampala parent ku Fangoni. Alien ekyo twakingamba ko sindikayo omuntu omu wangamba twava ku simu. Binagamba bajje bo basindika gwe kikwatako nange mansindika omuntu oyo sindika gwe kikwata gwe nesiga akola ku nsonga eyo eyakutukira ku TV abajje wange. Bw'oba ogenda ku Galaxy okola interview oyina gw'osindikayo oba gwe yeegenderayo. Galaxy ejjaawo wo. Lwaki amasijjaayo olowooza? Business ya musajja ejja kusigalawo with or without you. Eyani eya clinical NBS ejja kusigalawo whether ogendayo oba togendayo. Ozanya singo kwa ogendayo oba togendayo. Anje sala ya musigala mwe nange sigale byange. Kye mbade saga kugata bizi. Kugamba sigala bibyo naye bijje mu mwana. Teriya yakala kuba mulabe leyo operinzo kitegeera kino alien. Oshegera mwana. Wagenda okweretera abalabe atakati abalabe bajja ddanga tunaba kubayita kate kati ndaba kali ate balaga n'okulaga nti bakoze eki. Ebyo bijje mu showbiz okuyitako eyo area yo eyo zone y'omukisa gwo. Mwana. Ekyasaagala kimu jasula kwana abantu balowooza mbuno waliwo abantu abatalowooza nnyo. Okay. Abalowooza mbuno nze wazalawo. Alien singa Kampala parents ekera ku makyane esindika usa onaamukiriza mubeko kye mwogera. Kye nabagamba baneeno basindika oba kyakolanga kingava ku ssomero tava ku TV kati simusomesa kati gonkulo tesimulonga omwana afunye basale nga ate guli naawe toli taata we gwamuzaala. Nze Kampala parents we yamusanga nawe nze nakuba essimu. Deni tata we yaliza tata wa bakujena ganja mwana wangu. Ate gwe tomulabye leero tagenzeyo leero tagenzeyo ku university. Atazze wa ku Fangoni. Ali ku Fangoni mama we yamukirizaayo. Mama wa Gudo yamukiriza lwaki abeera naye. Tata wa Gudo agamba mama we yawamba omwana gye yamutwala tamanyiyo. Ezo ndowooza abasajja banagenda mu kooti togenda basobola. Naye gwoloza Oshege. Okatege. Soko ulire. Kanjogereko nga tetukaya. Asoko leke matangaza akasembayo nze ngende.
abazadde bali bwe bati baina akantu ke batunambu bwe bati bone balowooza nti no kati dogo akola ssente era balowooza dogo serebu ekyo nakyo kituufu kati nze mbadde nga ne baddogo nga nabakulu benkwata bwe nti nempagika ewantu nze ne mbateekayo bo bennyini baserebu abakulu ne balowooza nti bakubye ne mugamba mbu olowooza okubye munnange kansooke nkuteemuuko kati ogenda omutaamuuko nga nekye wali omugaana kati ate kyatandikirako nti endo nga aba agenda atandika kufata bbala nti ate kutambula na fulash naye nga obadde omubuusiza amaddala nga 10 kuba kyabwe ne Gudo si muyimbi mukubi wa bikonde era ekimufuula omuyimbi ffe tulina studio wane nate ffe tuwandiika endoo Ozo mubitunulire kana abazadde nabo balowooza kino tino dogo waabwe si kyabugagga kyabwe tebalowooza ekyo kuba dogo tenatuuka kukola ssente dogo ali myaka 8 tujja tuli mumba bumbi ye kumutangazaako kuki kuba ne bwe bunaabadde dogo takyagwa wakibi ine batazeemu kuyimba nti abi byakoze abikoze eki alien kambuze ekintu kimuga tukagenda mpaka bwotyo nga bwansoma tatasobola otuuka n'akwana essente okategedde naye bagala masudira abazadde n'abazadde ne balowooza nti no dogo akola ssente buladi dogo tusobola omumaba wamu bo bennyini abazadde wakabitabeereka naye nze maze mwana mumbi antwaba